أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتلابا ببتيبوا baniriza musomo gwaffe gwe tusharahilamu gwe tunyonyoleramu ekitabo kyaffe hilyatu tilawati fi ilmi tajwid. Ku mulundi ogwayita misomo gyaffe egyakulembera twatunuulira Qur'ani kyeki era ne tubeera nga twatunuulira obubaka bwakka butya ku nabbi sallallahu alayhi wasallama era ne tubeera nga twatunuulira engeri Jibril alayhi salatu wassalam gye yakkako ku nabbi sallallahu alayhi wasallam oba ani yassa obubaka obwo netutunuulira nti Jibril alayhi salatu wassalam omwesigwa ow'amazima ddala ye yassa obubaka obwo ku sallallahu alayhi wasallama era netubeera nga tutunuulira nti obubaka bwali bukka ku nabbi sallallahu alayhi wasallama tewaaliwo budde bumanyikiddwa. Allah we yayagalira wonna okussa obubaka bwagendanga straight eri nabbi sallallahu alayhi wasallama oba yali mu jihadi ng'ali mu lutalo lwa busiraamu oba ng'ali ku buliri yeebase oba ng'ali ne basahaba ridwanullahi alayhim warda wonna obubaka bwabeeranga bwonna Allah bwabwagalidde bubeeranga bumukkako. Olwaleero insha allahu taala tugenda kulaba kaifiyatu tablighi nabiyyi sallallahu alayhi wasallama lilqur'ani alkarim, engeri nabbi sallallahu alayhi wasallama gye yatuusisangamu Qur'ani engeri kwana Qur'ani emaze okukka ku nabbi sallallahu alayhi wasallam kati sallallahu alayhi wasallama engeri gye yatuusaamu Qur'ani eno ng'emaze okumukkako awo tutunuulira mu mbeera za mirundi ebiri. لقد بلغ رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بطريقين. نبي صلى الله عليه وسلم يتوسى قرآنين مبيرا زامنون ديبيري امبيري سوكا الطريق الأولى مكتوبا امبيري سوكا نبي صلى الله عليه وسلم yabeeranga atusa Qur'ani eno mu kuwandiika bagiwandiika nga bwetujja okulaba. Then embeera ey'okubiri mantuqa yagisomanga nabbi sallallahu alayhi wasallam sautiya doboozi ne babeeranga bagiwulira basahaba ridwanullahi alayhim wa arda. Almarhalatu alula tugenda kulaba amarhala agasooka naye nga marhala gana oba mu mbeera zino ebbiri embeera esooka ey'okuwandiika mulimu amadaala. Eddaala erisooka oba embeera eyasookera ddala mu mbeera y'okuwandiika almarhalatu alula amarhala agasookera ddala oba okuwandiika Qur'ani okwasookera ddala lam yakuni alqur'anu alazimu faqat ayatin tutla aw tuqra aw tuhfaz fi suduri wa innama kana aydan kitaban mudawwanan bilmidadin. Qur'ani ey'ekitiibwa teyali Qur'ani ayan ezisoma obusomwa oba tuzikwata mu bifuba by'abantu kyekyokka wabula nedda Qur'ani yali ewandiikibwa era yawandiikibwa nga nabbi sallama yakamukkako bw'ati ng'ewandiikibwa bulungi nnyo. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما جاءه الوحي بالقرآن تلاه على الحاضرين. نبوشت النبي صلى الله عليه وسلم obaka obwamukangako yayitanga basahaba nabeeranga abo basomera ne babeeranga wa amlahu ala katabihi alwahyi era nababeeranga abalagira oba ne babeeranga bawandiika obubaka obwo ne babuwandiika bulungi nnyo mu bitabo byabwe. Basahaba abaali abamu ku bawandiisi ba nabbi sallama tumanyi bulungi omuwandiisi omukulu ennyo mu basahaba ridwanullahi alayhim Zaid bin Thabit yali muwandiisi wa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Era omuntu ayinza okwebuuza tewali kyonna kyakyusibwa ku bubaka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Senga nabbi sallama yagezaako okubeeranga
bakyusa obubaka obwo nga mu mpandiika ne bawandiika ebitaaliwo Allah byatassizza, Allah yandimukutteko n'omukono ogwa ddyo n'amukuulayo omusuwa guno ogw'omugongo guno ogutwala ku bulago, kitegeeza yandifiiriddewo ala tuul, ate kwe kufa okukyasinze okubeera okubi ennyo okusinziira ku bamufassirini. Nabwe kityo teyakyusa Nabbi sallallahu alaihi wasallam obubaka bonna obubaka nga bwajja yabeeranga abulagira basahaba ne babeeranga babuwandiika bulungi nnyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala senga yalaba kuba malayika yaliwo, malayika Jibril alayhi salatu wassalam yaliwo ng'eraba nga Nabbi alagira abantu bano abakoleki bawandiike. Era Allah Nabbi sallallahu yali ayagala okusoma amangu nga ayagala akwate mangu. Allah namugamba nti fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana, woba osoma Qur'ani beera ng'ogenda mpola mpola gisome bulungi. Thumma inna alaina bayana, tujja kunnyonnyola buli kimu kuba byonna byonna biri gye tuli. Nabwe kityo Nabbi sallama n'abeeranga alagira basahaba omwali Zaid ibn Thabit okubeeranga bawandiika Qur'ani ey'ekitiibwa ne babeeranga bagiwandiika bulungi. Era Nabbi sallama bwe bamalanga ogiwandiika yabagambanga musomeemu, somamu ebyo ebiwandiikibwa. We babisomangamu nga webityo bibiri nga khalas, omwalingamu ebisusse oba ebikendezebwa mu mpandiika kuba omuntu asobola owandiika n'akola ensobi mu kuwandiika, omwalingamu ensobi Nabbi sallama ng'abalagira nga babeeranga batereeza ensobi eyo eba ewandiikibwa. Ng'ego nno amaruhala agasooka Nabbi sallama bawandiikanga obubaka nga bakabumusaako mu kiseera ekyo. Tuvuga nti Nabbi sallama ate hadithi we zajjanga oba hadithi yonna yonna Nabbi sallama yabagambanga hadithi eyo temugiwandiika, wabula ayati za Qur'ani zo yabalagiranga babeerenga baziwandiika. Wano nno tufunamu ekyokuyiga nga tetuneyongerayo nti Qur'ani eno omuntu yenna ayagala ogisoma na agitegeera agikwate bulungi, tumukubiriza okubeera nga awandiika. Ofunangayo obudde n'owandiika ekintu ekyo ky'osomye. Buli w'owandiika omukono gwo ne guwandiika ebigambo ebyo biyingira mu maaso go, amaaso go gabiteeka ku memory ne biyingirira ddala ku bwongo, n'obeerera ddala ng'osobola okubeera ng'obijjukira. Era abakola omurajaa, naye era omuntu yakola omurajaa naye era tumukubiriza oluusi okuwandiika ku Qur'ani eyo. Kiba kikyamu nnyo gwe hafidhu oba gwe akutte essuula eyo nga tosobola kubeera ng'owandiika ebigambo ebyo. Weekubirize naawe okubeera ng'owandiika. Okuwandiika ge gamu ku makubo agasobozesa okubeera ng'omuntu akwata ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, enkwata ey'amaanyi oba entuufu. وبانتقلك فإذا انفض المجلس وقام رسول صلى الله عليه وسلم كان راضيا عن تلك القطعة التي كتبت بين يديه مقرأ وقبوة وكتولا وكوكا نبي صلى الله عليه وسلم ngasiimye empandiika eyo ewandiikibwa yabagamba nabwe kityo Qur'ani bweteekeddwa okubeera ng'ekola ki ng'ewandiikibwa. Wahakadha badaat kitabatu lquran karim fi marhalati lula, bwetyo Qur'ani bwe yabeeranga etandikwa oba entandikwa y'okuwandiika Qur'ani mu ntandika eyasookera ddala. Tugambye nti Jibril alayhi salatu wassalam yakka ku Nabbi sallama n'obubaka, then Nabbi we bamala okumusaako obubaka n'ayita basahaba ridwanullahi alayhim wadda ne babeeranga abasomeramu obubaka obwo, ababuulira ne babeeranga babuwandiika omutali kukyusaamu wadde kubanga Allah yali alabira ddala. Ate era kiseera kyali kyawa Nabbi senga yakyusaamu era Allah yandimukomyeko n'abeeranga amugamba. Insha Allah omusomo gwaffe oguddako tujja laba ate amaruhala thaniya fil kitaba, amaruhala oba stage oba step oba embeera ey'okubiri mu kuwandiika Qur'ani ey'ekitiibwa nga tuvudde ku mulembe gwa Nabbi sallama. Waaliwo era okuwandiika kwa Qur'ani okulala ku mulundi ogujja insha Allah ta'ala kwe tujja okubeeranga tutunuulira. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.